Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulungi ayekuumira ku Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mwebala ba subscribinga, ata subscribinganga genda osubscribinge, olaikinge, osharinge linki, otegeeze abantu abalala ku Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Kakati nyongera okutegeeza nti weyunga ku Farm Business Uganda naawe osobola okugabana ku mpeereza yaffe ennungi ate era empeereza yaffe ey'omulembe eri gwe omulunzi naawe omulimi. Kakati waliwo ekirala, bw'olaba vidiyo eno eya Farm Business Uganda waliwo ekigambo ekiga nti join. Ekigambo ekyo kikonemu olabe level gwe kwogwa. Weeba level ya mutwalo joininga nti service tuba tugenda zikuwa. Saba okubeera member wa Farm Business Uganda, funa obwa membership ne Farm Business Uganda. So kijja kunsanyusa abatusuuta mmwe abatuwaana baga nti mutufunyeemu nnyo bantu bangi. Sebo ababbi baatubbako oluusi ebyuma byaffe bisinga naye abantu bajjanga gye tuli nga baliga banne ate ffe tubale tunyoleddwa nnyo kubanga tetubalaba. So n'olw'ensonga eyo gwalaba Farm Business Uganda nkuga nti joininga Farm Business Uganda o maintaininge gundi gwe gyonaabanga osobola okumaintaininga. Yenze Matovu Sylvester omu ku balimi bo. Tulina omulimi waffe era omulunzi waffe Joseph Mangeni. Enkoko zino zituli okulaga jjukirako luli eryo weerabira naye enkoko gwata n'abakulaga mu videos esatu ezisembayo ziri wano teziri wala nnyo. Olabe videos ezo zetwasulayo ez'enkoko zino zaali zikyali nto tezinaba kutuuka. Ne twogera wano dokita agenda kumbulira bulijjo eti nze nagyerabira we zituuse kati saa zino naawe obenga oyingira mu kulima naawe obenga oyingira mu kulima. Dokita abuuza ku balabi baffe abalungi aba Farm Business Uganda. Okay, kasooka tutereezeemu kwano abatuliza katono nnyo katono. Abalungi abazze batugoberera ku mukulu gwa Farm Business Uganda ate era tukomye yes kwongera obayitiriza oba wa upload emirimu gyaffe ebyokulunga enkoko bawe tutuuse. Okay. Ate tatugoberera oba tatulaba oyoke emabega abe ku videos eziri.
Okay. ezijja okuleetera okubeera up to date okumanya wa butuli otegedde bwe twava Okay. yes sir. Abali mu buluda ababuluda olina kyoyogeddeko okwo Yes sir. naye njagala nkikubuulize wano kwati waba oli alabye vidiyo ya buluda nga wagiraba oba nga agirabye osobola okuba nga otegera ekibuzo kino kyengenda obuuza Dr. Joseph Mangeni. Mukulu Joseph, Yes sir. watandika mwaka ki okulunda enkoko? Kulunda enkoko natandika 2020 we watandikira? wakati mu bugubi oba nti byali bya kaserengeto tebyali bya kaserengeto. Okay. Yes. Yotandikidde. Okay. ekikulu mu byonna kutandika era nange wano siwe w'amaanyi era nawe nsobola okukola Tuli waggulu bassebo ne bannyabo, tetuli wansi, tuli waggulu ku kalina, kiyumba kya kalina. Nawe osobola okuba nga otweyungako ne tukuzimbira ekiyumba ekya kalina. Dokita, enkoko tutera osomesa nti bazifuula emikwano gyabwe, ndowooza oli kulaba nti enkoko mukwano gwa dokita. So dokita, twava enkoko zino zina buwangazi bwa bbanga ki oba ziwangadde ebbanga na myezi emeka? enkoko eziri wano zibulako ennaku bbiri zokka okuweza emyezi ebiri. Kiddemu zibulako ennaku bbiri okuweza emyezi ebiri. Era mulimu n'empanga ezitandise okuba nga zikola ki zeegoga nziwulidde. n'okolyoka zennyini zitandise. Yes. So mweziri era nga bwoziraba kikulu nti tuziriisizza bulungi, tuziwako ennungi, tuziteekerawo n'embeera ezikizisa okuba nga zikula bulungi. Ezangu ziwa space emala amabanga, tuziwa fiidi ezimala mwe ziriira, tuziwa drinka mwe zinywera nga bimala. Ekikutugezaako kiriwa obungi, tuziwa ziba misana na kiro enkoko zirina okuzigirako komatanga. Temunaziggyako matabu? Ziba misana na kiro sinazigirako. Olwensonga tulina tulina tageti ebbanga bweri kinjagala mbeere nga nkola ki eida nzitanga obanga basobola okuzitwala. Okay. Leeta endala era olabye nti tulinawo ente zigenda replacinga zino, tulinawo nezibubuseemuko nazo ziri wansi awo, tulinawo ne baana abanaatera okugenda mu katale kuba muno mulimu enkoko nazitumira mu kojjo ziweyinga kiro nga 2 grams 4 ekitundu awo. Okay. Buzibu ki bw'osanze okuva enava wano eno, okuva wava wansi wali n'ojja wano eno, olina obuzibu bw'osanzeeko? Mulimu obuzibu bwe nasangamuko wakati mu kuzitransfaringa ozijja wansi okwambusaako eno endala. Omwana yali azigwe naziwanyambe okuzijja okuba nali siriwo nga likumenya ebirala. Kati mu kukwata enkoko zino kuzifuna yabwangamu n'aziyoola era zifuuka nezeekweka. Okay. Enkoko zaali nkoko ttaano zavaamu zaali ttaano naye ekyazitta ziira. Omwana mu kuzisitulosi zange eno endala zaafa akafiirwako enkoko ttaano kuvaako oloya. Okay. Leero tewali kirala kirangawo. Ebirwadde tolina, ebirwadde tosomozeddwa? Ebirwadde sinakusomoozebwa nnyo kubeera nga obukuta nga bwe twabulekamu buli bulimu. Ekikulu ennyo twabagamba kuma bukuta nga ki bukalu bulungi busobozesa okubaawo. Oteekamu obukuta nga bungi n'omala ng'era bw'olaba obukuta bwaffe waliwo ko ekinywa okuuka kuva wansi. Yes. Bateekamu obukuta nga tunafulumya okukuta twateekamu eziri eza wansi bwe twatandika nabo teri bukuta osangawo. Era obagamba nti nawe tuli bukalu bulungi bukyali bukalu bulungi ekirala negali mukuzibuliranobera gwoli naye era tewesi tusa siriku tulina wali eri abaneiba asuli nomukakasaki obuyonjo ekyokulala fuba nnyo enkoko muzirya nemwezinywera era nga tulungi. Fuba nnyo okukola ebiziyiza oyinza oleeta endwadde mu faamu zo. Fuba nnyo okikola
tugezaako okukendeeza emikisa egiyinza okuviirako enkoko zaffe okunyaawo. Era bw'omu ku bakasooka oyingira bw'omu ku basoose okuyingiramu toli waawa bazikolamu tuli babiri omwana azikolamu nandi tuli babiri fekaabayi mulala ayingiramu ojjako faara kati bw'obusatu akoze eki kati byonna tugezaako kubikola tugezaako okutandira batuzaalira enkoko zaffe era nga bw'oziraba zirinamu drink ezimala bulungi empewo enyingira bulungi tezirina tutabuko jambaze eyagala era tusuubira tujjako tuzitunda mu nnaku nga 2 era okuva tujjako tutandika ozifulumyamu. Dokita, enkoko zino eno ozipimira ekyokulya oba gwe okanya ziwa buli? Mukama wange engeri gyekiri nti si z'amagi oba ez'amagi zirina okupimira ekyokulya nga zirina stage gezituuse obanga ziriika oba eziba ziriika enkoko tugibalira wakati wa grams 125 ngeri mu digirita oba 120 ngeri mu kgs naye ze zange kyenfuga ennyo emmere erina okukola ki okubeeramu oluyimba lwange emmere erina okubaamu emiramu paka ate emmere erina okubaamu nga yamutindo si mmere nti oba nedda ekamu emmere nga yamutindo kubanga okuzange zino bukyantandika eziriisa siziwangako okkoca operation yange ekoze temuli kyaki wakulokerimu eziya wa n'ebirungo byaffe ebya unix ne soya yentabula tokamu unix ne soya ne kulokerimu eziruka enkoko zange tewali kirala nti obateekamu kyakyo engeri gyekiri ensonga kulaki kuteekamu nnyo kyakyo twetaaga enkoko ekule egeininge weight mangu tukola wanziteekamu ki kulokerimu eziba zifuna carbohydrates amaanyiko mukasolo esinga mukakuta obukuta oli kyakyo tukola bazikuze mangu bwezi mulimu n'empanga z'owulira nga zikola ki nga zizitowa n'okolima zitandika yes empanga zaamu naye nga ate zinaweza myezi emeka ebiri kulako just nnaku Dokita, kibadde kirungi era kyeyagaza ngero tuwadde n'apudeti ziri eziri mu bululu era nazo tujjako mawo tukoleki tubalage nga zirina yes. Abantu abamu omuntu waba alunze enkoko zino eno kuba muno mulimu enkoko za kweira ne saso wazigatta omuntu waba alunze kweira ono ne saso naye mbadde manyi bamulunda lwa magi amagi zino enkoko gwagifuula kyoyagala eba enkoko nga nkazi yeebiika amagi ligadde neweba broiler naye ebiika kubanga zebaluzaamu obwana era zibiika buyisa ate zo zisobola okubiika kati ze ekigezewa kyange kyakubiika gwe yagala gwe sitori wakubiisa gw'oli wakugjamu era nazo bw'ozongeramu era zinenyo nga mwezi guno kikubika ebi tandika okufuna nate sikyetaaga kati ate awo ezibanga ate z'amagi mba nino zimonitaringa zate basiziriisa bino byenziriisa zibe emmere osinziira ku weiti gyeziba ziriko tandika ozigirako n'amagalo olumu ekiro zimere okusinga za nnyama ziveewo okole ebirala tuba tubalafuna kaseera fayini nina passion y'omulimu naye ate gye bigwera mu byonna binaamagitanga kukola ki kasente njagala muno naye nga tebuna kyegukola kyofunamu njagala tuddemu okulaba oba tuddemu okunyumya nga wayiseewo ebbanga naye ng'ate faamula egaziye n'awanene okusinga wanene oyinza okuba nga ekirunzo se kyatandikira mu zino naye ate otandikira mu zino okolakola kikubuuza ku kinene kyobaokola ki n'otandika nekyo kyoba olinawo mu busobozi mu kaseera oli ku Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi oba mulunzi ku mulunzi. Joininga Farm Business Uganda gwe yamala okusubscribinga onoonyeeko level gwe ku favoring oba gwe gy'onaasobola okumaintaininga okutambula nayo mu maaso n'olwensonga eyo ojja kuba ng'ofuna service ennungi ne Farm Business Uganda kuko weeziri eza kwera Sasole ya Bray ez'omulembe nga wolaba zino eno eza Dr. Joseph Mangeni ze yafuna. So twagala okuba nga tukutegeeza teekamu odayo nga olunda naffe era ng'olima naffe tusobola okuzimbira ekiyumba, yagala nsikusaza bitooko, yagala kutulambuulako, osobola okujja notulambulako akasente si kaamaanyi nnyo, si kaamaanyi nnyo mu mbeera efaananako bweti. Ate wegala tino joininga Farm Business Uganda, byebintu byogenda okwewala bye bino.
by'ebyokugamba nti ate okujja kufa mutulambula wetaaga ssente bweziti kati ate ekyo kiba kiwedde nti wedde oba omaintaininga gundi yeeri levo yokwoli noba ng'osobola okuba nga ekigendayo ate gwe wooyagalira woba otujoiningira. Dokita, enkoko zino eno bukyanga oziteeka muno wayisewo bbanga ki? Wano zigenda kuwezaawo mwezi zigenda za asembayo okujja. Yes. Kati omuntu kuba oli ayinza ogamba nedda bimuli tugamba just mukola ki nga owulire ziri wansi enzaawa zino zo muziwira zikokolima oyinza okugamba nedda mulimba bulimbi enkoko ezo si za bbanga alaba vidiyo zaffe luli eri asobola okikkiriza wajja wano n'okwata ne ka vidiyo munda munene nga temuli kirimu. Yes. Eno waggulu era neziri ento bwe ziriwo nti era zozazivuddewo tujja kusa ziri wali zimale zidde eno prosesi ebeere nga ekola ki yeddingana tusobole okuba nga tuganyulwamu mulimu. Okay. Dokita, ekibuuzo ekirala, obukuta buneeno bulina twala bbanga ki okubanga buva mu kiyumba? Kiyumba ky'enkoko obukuta azonga kasita obanga bwonoonesa bijja mu kiyumba ky'enkoko oba tebunaba kwonooneka oliwadde muguleka okugeza fuba nnyo teekanyesera kukuteekamu obukuta nga bungi. Obukuta obungi buba bukola amakulu kubanga obukuta buno mugaso gwabwe ngaoyo nga mu vidiyo ziri ku absorvinga mazzi oba droppings zaki ez'enkoko alimbu w'enkoko. Obukuta bwe mugaso gwabwe obuba obungi buba busobola okukwata ki okuwanirira amazzi agava mu bumi bw'enkoko ekiyumba ne kitabisibwa nayinza ne kitatoba. Sofa tuba tukikuuma nga tuteekamu obukuta nga bungi okukisobozesa okubaawo nga biwerawerako oba nga ekiyumba tekiwunya obukuta bwaffe bukyali bunga bulungi bukyali bulungi suubira nti tugenda bujja mpaka nga tutunze. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.